Mu kwogerako ne bannamawulire nankulu w'ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ki KCCA Hajjat Sharifa Buzeki ategeezezza nti ekitongole kya KCCA kikoze butaweera okulaba ng'ensonga y'ekifo ewayibwa kasasiro ekolebwako okusobola okukakkanya emitima gya bannayuganda abamu eraliikirira buli lukya. We are now ready to commence our project of waste management because what we have been waiting for is the land. In collaboration with NEMA and other MDS, we are going to be able to align all other statutory requirements so that we have smooth implementation of this initiative. Ono ategeezezza nti ekibuga Kampala kibadde nga kisigalamu kasasiro buli kiseera olw'okubulwa watwalibwa wabula nga kati no tekyali nsonga oluvannyuma lwa KCCA okufuna ettaka wagenda okuyibwa ng'ono agamba nti bagenda kwongera n'okubunjibwa ebimotoka ebisomba kasasiro okumujja mu kibuga Kampala okusobola okukikuuma nga kiyonjo. We would like to emphasize the importance of continued collaboration with MPG leaders, community representatives and other stakeholders to ensure that we manage waste successfully. Waste which was going to Chitezi and the waste which will go to Buyala, first of all, is not manufactured in Kampala. We receive it through various means, the people who bring agricultural products, the people who do business in Kampala. So management of waste in Kampala should be everyone's concern. Nankulu wa KCCA yeebazizza buli muntu aliko kyakoze okulaba nga ekitongole kya KCCA kifuna ettaka lino. And we are going to sign the contract today. To KCCA, this is a very big milestone because we now have where we call home for waste. I'd like lastly to thank all stakeholders for their dedication and support and urge everyone to remain united as we advance this project, transform methods of managing waste in Uganda. Mu kumaliriza nnyonnyodde nti KCCA yakwatagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ki NEMA okulaba buteebe bayinza okukozesa ekifo nga tebakosezza butonde bwa nsi mu bitundu gye bayiwa kasasiro. Ettaka eryaguliddwa okuyibwawo kasasiro mu disitulikiti y'Empigi liweza yiika 230 nga buli yiika yaguliddwa obukadde bw'ensimbi za kuno 7 nga kinajjukirwa nti mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde kasasiro yali ayibwa ekiteezi yabumbuluka n'atta abantu abasoba 30. Kino kyawaliriza KCCA okuyimiriza okuyiwa kasasiro mu kitundu kino kubanga kyali kijjudde era ng'okuva ku olwo babadde banoonya ekifo ekigazi we banaatandika okuyiwa kasasiro ono. Mirimu Kenneth akusakidde emboozi eno ku Rwaka STV Agalero.